Owange agava Erwengo agava Erwengo gegala aladisi werwengo mwami Amani Sentongo Amani Sentongo mujjukira alagidde onakulagula alagidde bakwate abali amabugo ga President Museveni age milioni 10 ge wa family eri yali mutata eyatibwe bijambia era nalagira atya yalagidde omusajja ono actually CID officer werwengo Patrick Mbabazi kigambibwa nti yekobaana n'awaayo ab'enganda abatali batuufu ewa President Museveni fake relatives omwana w'obulenzi bamuyita omugenzi Francis Luhamyakaka omu ku baatemulwa ebijambia bannaye abantu kumbi buli muntu abantu kumbi balinga abagamba nti sawa milioni 10 nazika CID Erwengo CID officer Patrick Mbabazi yekobana naleta amanya amachamu mbo abebengana z'omugenzi oli yatibwe biki ebijambia bazigabanira Kampala n'omugenzi bwebatuuka muzika kumbi bamutwalira Kagali omulambo nakomadde okulaba emirambo gya Kagali ate ne bagula n'ebbaati limu kulaba nti baawula era bonna kati balira mu nsiko bagabanira mbu Kampala bazigabanira oli agenda walaba bali abantu President Museveni basinkana okuli abakyala b'abagenzi abaami b'abagenzi biki ne President Museveni alabye bano bateekamu ab'enganda abafu manya ab'enganda abakyamu fake relatives ne bagendera muli ne basika milioni 10 ne bazigabanira Kampala mu hoteli kati RDC Amani Sentongo Werwengo agenti bayoolwe okuva ku CID officer Patrick Mbabazi bakoleki bayoolwe leta omukungu mu ofisi y'ebyettaka ewa Kiso ali mu kukaaba amaziga eyagaddwa oluvannyuma lwa minisita omubeezi w'ettaka Sam Mayanja anaamalako n'abo abasajja bewakisa ababbinga ettabu abali mu byettaka naye kye bajja okukola bajja mukolera ogubaasa kati bateeka okuba azwitoko naawe bali mu kwekolamu mulimu bamukolera ogubaasa nga gutegerekeka babuuze ani amumanyi bakusitula ogubaasa bagumukwase ajja kivaamu state minister anaamalako nabo amanyi sente abo abasajja b'ettaka bali mu ofiisi y'ettaka wa Kisozi balina yandibadde akola yandibayodde buyozi bonna ne babatwala bonna bakazi basajja bo emito byonna bagitadde wamu bavayo ne ansemu ey'ekintu ekiramu ekinaabata bagwana kitalya kakati mwalimu omukungu omukyala amanya gasirikiddwa olw'ebyokwerinda oyo alina emmotoka ey'ebbeeyi ebeerawo mu compound akyusa obukyusa amamotoka yabadde yakaleetebwa ekibaasa ekizito kati wano mu nteekateeka ya mugifulume mugende tuggalewo ekibaasa yakyerabiddemu mu ofiisi ng'ate wali balesewo abakuumaddembe abatakkiriza muntu abadde munda kuyingira nabo bajja kulya era bwenjogerera n'abakuumaddembe bajja kulya oyo ali mu kutya kw'amaanyi nnyo abaasi b'embuzi bazira bwerere Katonda n'abagumba bananga obwana bw'enkoko obuwulira busanja Katonda n'abugumba ati twabanga agamba atya tijje ennammere owange enkya ngenda ku mukolo gw'abaana bange Manuel Namatovu ne Mulindwa Malcolm ono Manuel Namatovu tugenda kujaganya mazaalibwa gaabwe taata waabwe mukulu Kalodia Eva Smart ne mama waabwe bateeseteese bulungi nnyo owange era oba obivuddeko wulira na bino Joel Ssennyonyi naye mwogezi wa Nuupu abagenda nti era mbaka ennakawa asekereddwa Samuel Walter Mukakulubega ne Michael Mabike Senninde n'abalala oluvannyuma lw'okumulaba kabaga aka baby shower naye ndi omuntu anoonya obuyinza kati kimuganda kucyakalako abo nabo beefuge bagaye nti no omuntu wabeera mu byobufuzi tawummulako private life ng'omuntu bamwesonyiwe Ssennyonyi bamwesonyiwe bamuleke ebyo bivaako
obuganda buchamufu budya obuganda buchamufu kubanga muzibu azaala mpanga eyakamala emyaka 10 yajja mu gwokusatu gw'omwaka gwa 2010 ayolekedde okugira kyogamba amasiro gajja 2010 nga 17 ogwokusatu 2010 wagete emyaka emeka wagala 2021 tegali mu 10 kakati nalabye eggulo bakusitudde seruga nalabye basitudde seruga omuti serugatiko ogwakulibwa ekyaggwe omuti ogwo okozi basigula mu sigulu bakula mukuule bagulese mu masire era eggulo nga butya nga muwanvu muzibu teguva kuno kumpi n'eri bwayise mu ttaawo ate abagiri nabula gusitudde abasajja kumpi nga 10 era bene yasiimye n'abeera nga wala mpakasolya kati waliwo ennyumba gye bayita kajja ne bujja bukula ziriraanye awo webabadde abagirinya n'owekitiibwa kaddu kibeere yawe bwe buvunanyizibwa bw'ogazzaawo weyasuze katikkiro Charles Bira Mayiga nayaniriza Ssaabasajja Kabaka Ssemunywa kubanga babadde balina okukola enteekateeka eyo ng'obudde enjuba teriiyo ate nga Mambi atannasala naye basudde omuki ebizizi enzizi ate omufuubeeto omanyi amasiro gano gazimbibwa mu 1801 ku mulembe gwa Ssekabaka Ttembo mbadde tebakyayagala mavuvuume amavuvuume gaagalibwa ebizizi ogatteko n'ebintu ebirala ebinsambwe n'ebyayi tulina ebyayi oba bibisi oba bikalu n'agenda ku mwaliriro gwakuna n'ateekayo ebizizi Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'awerekeddwako omukulu ow'ekika kyengo Muteesaasira ne Kasujja Kyesimba ebusujja kasujja abaddeko ati Kasujja yazaala abagirinya baba bange kasujja azaala abagirinya abasitula enzizi era twogerera ng'essaawa yonna gali ku mutendero ogugira ki wabaddewo munnange okunywamu ebyenge ng'ebiganda awo omwenge omuganda egwabasanyabo nawulira nti wabeera watikkulira mu mulyango wennyini mwennyini beene nga tannatuuka beene bwabajja omweyambye abayalidde obulungi ekyeggulu mpulira nti Ssaabasajja wakati bw'abanga awajja mpulira biwulire nti wabeerawo omu eyalindiriddwa edda eyalidde ekyeggulo ne kimukka bulungi kalindirizi ajja n'atikkulirawo mu mulyango gwennyini neyetikkulirawo yabawo omuganda asaaba ajja n'alinnyamu wabawo omugabo ayambala bulungi gambutusize n'alinnyamu ng'ono amaze otikkula yakkuse byonna byafwaya ate nze kasa biyingiramu omufuubeeto obumalirivu obwesimbu obuntumulabu